neyanziza nnyo mukadde waffe Katikkiro Administrator, mukadde waffe Ssaabasumba awamu ne bafaada bonna abakwegasseeko ku mbaga eno ey'ekyasa, mukadde waffe Omulangira David Kintu Wasajja, Katikkiro eyawummula mutabani wange w'ekitiibwa Lwanyamuli Ssemwogerere, Ssebo Pulezidenti wa Nuupu Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala, bajjajjaffe abataka ab'obusolya, bammemba ba Paalamenti abali wano ne bassentebe aba disitulikiti, bannabyabufuzi bonna, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ne mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, bassebo ne banyago, munzikirize nsooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda, era nga Katikkiro bwe yategeeza Obuganda ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno, Ssaabasajja Kabaka akyaliko mitala w'amayanja ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ensonga ey'okulaba abasawo. Omuganda agamba nti ow'entanda entono y'asooka okusumulula. Ssebo Chairman nkuyozaayoza n'omukyala olw'okutuuka ku kkula lino, era kadde wange Ssaabasumba waliwo omulamazi omu eyava mu paalishi yaffe ey'Ekinoni e Buddu eyo ng'agenda Namugongo, naye bwe yatuuka e Lukaya yali talina bulungi ssente, n'agulawo emiyembe gyali 2. Yalina mutabani we nga mutoototo, n'agulawo emiyembe gyali 2. Bwe batuuka mu Lwera wakati awo nga wamma enjala kyebakola kyava ajjayo emiyembe egyo 2 mu nkanga, n'akwasa mutabani we. Bwe yagiwa omutabani agenda okukyusa amaaso bw'ati, ng'omutabani emiyembe gyombi yasooka n'aluma ku gumu, n'addamu n'aluma ne ku muyembe omulala. Taata ne kimuyisa bubi, n'agamba omwana ono bwe ndi bwe namukuza. Naye omutabani kyava akyukira taata bw'ati, n'amugamba taata, kwako omuyembe guno guwooma, guno ogutawooma bulungi kanze gwe mbandya. Oba muntegeera? Guno oguwooma taata gwe gwokola ki? Guno ogutawooma bulungi kanze gwe mbankola ki? Gwe mbandya. Ssebo Chairman Nyanzi, omuyembe oguwooma gwowa Majoro. Maama Majoro, omuyembe oguwooma gwe gwa Kirama. Omuntu agugumiikiriza gwowa omuyembe oguwooma gwe n'oli ogutawooma, oteeka okuba ng'okola ki? Ng'omwagala. Oteeka okuba ng'oli mugumiikiriza gy'ali, oteeka okuba ng'olwawo okusalawo, kubanga singa taata yabajja omwana ono oluyi, ekikolwa ky'omwana kitunuulire. Bwe bufumbo obwo bwe muyingidde. Muzikirize mbatuuseeko obubaka bwa Katikkiro. Obubaka bwa Katikkiro ku mbaga y'Omwami Fred Ssentamu Chairman Nyanzi ne mukyala Majori Namukisa mu Lutikko e Lubaga olunaku olwaleero. Mbatuusaako okulamusa kwange ne mukyala wange ate ne mwannyina wa Kawasa, mukyala wa Katikkiro Mwannyoko, okimanyi bulungi nnyo, Margaret Nabikindu, ate n'okulamusa okuvudde mu Bwakabaka bwa Buganda. Nebaza Omutonzi abasobozesezza okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo mu bulamu bwammwe. Mwasooka okumpita ku mbaga yammwe eyali ey'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu
2020 era ne mbakakasa nti nja kubeera nammwe ku lunaku olwo kyokka olw'ekirwadde kya lumiimamawuggwe embaga teyasobola kubaawo. Ku mulundi guno neesanze nga ku lunaku luno lwennyini kuliko enteekateeka endala ate nga nzibu nnyo okujjulula. Kyenvudde nsaba ekitiibwa Noah Kiyimba, minisita w'ensonga z'olukiiko kabineeti era avunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro ankiikirire era abatuuseeko obubaka bwange. Mbayozaayoza okufuna obufumbo obutukuvu, mwebale kusalawo kubeeragana obulamu bwammwe bwonna. Obufumbo kuyitibwa okuva ewa Mukama Katonda era musaana mukuume bulungi ekitiibwa ekyo, abalala basobole okubalabirako olw'ekifaananyi n'enneeyisa ebijja mu kitiibwa ekyo. Mwami Nyanzi oli mukulembeze mu nsonga ez'enjawulo. Nsuubira nti eddaala ly'oyongeddeko ligenda kukusobozesa okuweereza mu bwesimbu. Ate ku ludda lwa Marjorie kirungi okimanya nti omukwano gugumiikiriza ate mulimu n'okweregereza. Nsuubira nti ebbanga lye mubadde mwenna muyise mu bingi eby'essanyu ate n'ebisuumoozo. Kaakati nga mutandika olugendo lwammwe olujja, tusaba Mukama Katonda abawanirire era abasobozese okwaŋŋanga ebizibu nga muli wamu. Mbeebaza okumpita ku mbaga eno era mbaagaliza obufumbo obw'essanyu n'emirembe. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Charles Peter Mayiga, Katikkiro.